baleke bukasuka kuba Chameleon Bebe kulu agenda abeerawo Chameleon ajja kujja Bobi takwata masimu simanyi bajja kujja weno shoka ya buli omu yepicha ngai nagamba mu nsi muno tewali ate yepicha buli omu yepicha so tulina okusala ko bepicha. Yes, tubuze katono nyo gravity emabega kwa paina umindi dikezo nga alaja na rokubanti kubani yamuleka ku blue tip ubutakwata simu zo kitegeeza kibi ate nga muyimbi munno ali busy toina bulumi naye invitation yanja gisindika kuba ne kadi genda ziko wenatuukawo baana yanagisoma wanasala ko kisimaki so naye nga temanya ali busy ekyo simusawo nange waliwo besikwata nandi busy bonna bagaani abampadde era bampadde mujja bulaba era mwebale nnyo babulaadi bange naye n'abagaanye bagaani naate tekigaana kyo okubeerawo kuba nina ttiimu ey'amaanyi wano emmala kampuni zino ssebo okuyimirira wano zimmala okusitula brand gravity gyongerayo sayina butakkaanya nabo ne nali njogera amazima nti toyinza kubeera ku kintu kimu emyaka ku myaka bano bebasinga oli ne bwakola atya ennyo gwe tonatuuka Chameleon tonatuuka Bobi tonatuuka Bebe kulu okitegeera nali ngezaako balaga nti beetaaga baleke space n'abalala bagifiiringa abakoze nnyo kuba baatuuka ne babeera mu comfort zone ng'oli tafaayo oba ne bwe sifulumya video ne bwe sikola show ne bwe sitapushinga music nze baŋŋamba nze nnamba emu okitegeera kyekyo nali ngezaako era kasana kyogerako mwalaba mbu industry yagezaako kyuka zakyukamu ennamba n'abaana abapya abaze ne baba welcoming fit okitegeera naye saayina butakkaanya nabo bakyali bange waliwo omulala ne bagattagatta ebintu si yenze naye wabeera akozesa erinnya lyange obubi kuba ekintu ekyo si kirungi toyinza kasukira muntu microphone bwaba akozesa erinnya lyange obubi ng'aliwo eyeyita gravity mulimu bano abayita ba junior Kamiri junior gravity junior nja kunoonya namukozesa erinnya lyange obubi toyinza kasukabira bantu microphone kintu microphone enzitowa microphone oba kunnyonnyola nti ayinza okuba omuntu n'emutta siso akikola ekyo oyo si yenze siso anze kali nkasukirwa nti omuntu microphone ddala mazima naye yenna akozesa erinnya lyange obubi mwabayita zima aba junior gravity noddeyo notandika okasukira abantu microphone oswaza erinnya lyange muganda wange nina omusasula naye kati ddala mazima nze oyo omuntu musasula ntya ani yali ayamba ani otegeera omutegedde kyaliwo tegeera ani yali ayamba ani kale teri nali nyamba ye munnange naye ye n'agaana okusiima eriko omuntu omu buli ajja abayimbi abato bali welcome okujja ne bano ne bafuna ku stage ennene n'abanene nabo bali welcome okufuna kujja n'abakulu bonna bagenda beerawo kuba stage egenda kuba yakabi nnyo Bebe kulu ajja kujja ayimbe era tugenda making sure temulimu macupa mu bucupa tegeera mu show yange so that abantu baleke bukasuka kuba Chameleon Bebe kulu agenda beerawo Chameleon ajja kujja Bobi takwata masimu simanyi so bajja kujja weno show kati ya buli omu yepicha ngai nagamba mu nsi muno tewali ate yepicha buli omu yepicha so balina okusalako bepicha. Yes, tubuze kya mubufunze yaganye nti omunyago wakubye entambi fulani ani gwe nakubye entambi fulani namukubyewa omusana kujja agenda mu maaso bakunoonyereza oyo gayi musibirako ne sente namulabyeko nange ajjeko ebintu byatadde ku ttama musiba sente waba ayinako wadde ka crash akatini bwe kati ne waba ayinako ne bwe bakumusuna busunyi akijjeko ekyo ekintu musiba miliyoni ezi 5 waba ng'agamba yakubiddwa okitegeera bw'okuba nga okuwooninga kwe kuba n'okuba ajja kufuna okitegeera ye waba kyanoonya anoonya mawulire era nga wotwe time n'omubuuzaako kimanyi muno ayinamu bakyalibe bangi naye amawulire gayagala ajja gafuna tegeera bwe nkuwooninga ne ngamba kino ne kino okola nsobi
tegira boyagala kulumba nze nnumba nganze toteka mukyala wange ate wayiriza bintu bya ssente ng'ova ino gamba nabba ssente ku mukazi Sweden nga toyina proof bwe nkutwala mu kooti onajjayo proof nga nziba ssente gomayo emirimu gy'oba oyonoonye gogamba nkuba mukyala wange wavaayo nga talina adde kabalabe nga yenna anyirira bw'ati gundi onaagamba ki otegeera mukyala wange ye atambulira mu kuswala atwala abaana kusomero bagamba yoyo omukazi gwe bakuba otegeera lwakuba oli agala relevance agala mwogerako naye muganda nera nyongera okuwoninga era nkyakuwoninga bw'otesonyiwa famire yange n'ebintu byogera notaba na proof nabyo ojja ssibwa oba ojja kkubwa biri ebintu bibiri ekyagamba mbu ya reportinze poliisi ya buli omu Uganda police buli omu emuwuliriza naye after kuwuliriza leta proof okitegeera leta proof mbu bankubye sikwata kwejindikako muntu n'ogweteeka ku ttama mbu bakukubye novaayo n'oyogera ssebo ng'okyalinamu ne tusipiiki mu mannyo oyina amannyo nga bakukubye batolina mannyo okitegeera kati nze kaddala mazima kale nsobola okuba kyaliyo n'akomawo n'ayogera yandibadde mu ddwaliro tegeera naye webanga woningi yange bwetyo bweriye nga ssebo mpooninga oli n'afuna negundi neyeteeka ku gundi otegeera siri munafu nnyo nsobola olwana ate bwe namusanze media house wabeerawo cameras wabeerawo abantu otegeera nze siri fala ssebo nkwate ssebo nfunyiza oyo kyali mu gundi mu media house ku radio gye neetaaga otegeera gye ngenza oteeka obulango bwange gye ngenza osaba sponsorship nwanirewo namuwoninze ye najja ngeri gyanonya amawulire n'akikomyawo mumwogerekera nga kyetuli mu kukola naye twaleero okuwoninga kuno blood byonna byoyogera jja mukyala wange mu nonsensi wo ne byoyogera byonna beera ne proof walina asalawo okusuubinga bano bonna abali wano teyagenda kukuyamba otegeera nja kuteekayo bwomu otegeera era bwe naakusanga nja kukusanga bwomu otegeera teri agenda kuwolereza ebyo byonna ati gwolimu mbaogenze yoopa ogenze kukolaki byonna ogenda biroopa byonna ogenda bikola naye nkuwoninga neera nkuwoninga weesonyiwe famire mu bintu bino si bayimbi tegeera nze njogerako nga bw'oyagala era kinamugamba nemwagwe nvuma nga bw'oyagala nze byenkolerera otegeera noyogera asobola nolowoozesa abantu mbu oyo talina maanyi gatekasho anoonya amawulire ali mu standi sisakukola standi nagayinga oyo otegeera sisobola kukola standi nagayinga setaaga na standi nina oluyimba olusitandinza awuntu okwepiica sho yange esho etaliiko nnyombo muwetaaga kino okitegeera yeemala setaaga kuba muntu setaaga kuyomba na muntu ne bwe nkwata saa zino nengenda neneebaka abantu bagenda kujja wano erugogo bajjulewo okitegeera kino nkibaga ne bwe ngenda neneebaka tegeera bagenda kujja erugogo mbasangewo nga batudde ssebo bali awo banninze kati muganda wange sinoonya mawulire naye ogayi muwoninga ate muwoningira ddala ate nyongera okuwoninga kyali gwe weesonyiwe famire yange kola ebintu byo nga byobyagala mawulire go nze nvuma nga bw'oyagala ne famire yange gijje mu bintu byebyo tegeera bize naye invitation yanje agisindika kuba ne kaadi ngenda zikola wenaatuukawo oba naye anaagisoma bw'anaasalako kisimaki so naye nga kyemanya ali bize ekyo si musango nange waliwo besikwata nandi bize yamaani zino zikolebwa olw'ekigendererwa omuntu nga alina kyayagala okugusobolya okukola charity oba kubako kyamaliriza ekigendererwa kyo mu kino ki kalina yaffe yetaaga kugwa mu lunabe setaaga kukola kyo kumala nnyumba sewo nze nnyimba naga nze omu ku bayimbi abaliko ekyo kikkirize kigaana oba oyagala oba toyagala tegeera nze omuyimbi aliko right now otegeera era nkola gye nnyimba nfuna ne ssente okusinga zenjja mu kivulu kuba mu kivulu tuteekamu kinene tujjamu kitini goloza omutwalo guwera ddi goloza sho ngitegeeza ssente mmeka okitegeera so bino okola kuyimbira ku bantu bange nga ndi organized bulungi bayimbire ku live kuba abasinga otulaba gye tuyimbira oyimba ennyimba 3-4 tegeera nga toyinako nabayimbi balala ne wano nkulaga ninako bacomedian ninako ba artist nze mwenyini ngenda yimba okumala essaawa 2 nkuyimbire buli kamu okitegeera so sikola funamu ssente oba kumala nnyumba nze newenjogera ennyumba yange yaggwa so seetaaga kola sho ndyoke male house
kituufu ekigambibwa nti wali osabye King Michael ajje olunaku lwe alukuwe. Nali ndimusabye. Ekyatuukawo ne maana enfuna olunaku olwange. Singa bayobbye n'alukuwa. Ate kati nve ku 2:15 badde ki? Oyimirire mu leesi. Leesi yaki? Bato eddala erimba ly'ababiri. Waliwo bato? Eyani? Nokia na iPhone. Ani Nokia na iPhone. Gwe, nze ni musajja sebo toyaga kumbiba ku bakyala. Bato mpa abasajja abazitowa. Ne bali bakyala nkube kutta. Tega bali bakyala siyinza bayingira era babeere mu bato zaabwe ng'abakyala. Tega nze mba mwagala mumpeeyo omusajja emmekete mumuleete mugaye kati Chameleon huya. Yes. Yamutta naye. Era baganye era kyabalinako obuzibu nnono. Bonna baganye. Abampadde era abampadde mujja bulaba neera mwebale nnyo babuladi bange naye n'abaganye baganye. Nate tekigaana kyo kubeerawo kuba nina ttiimu ey'amaanyi wano emmala kampuni zino ssebo okuyimirira wano zimmala okusitula brand gravity ne gyongerayo waggulu yamaanyi. Erundi najabya nambole bakyagimaliriza ne nakivubo nayogerako n'omukulu waamu naŋŋamba nsajja ogiggulawo ng'agimaliriza era show yange ejjose okubeera enakivubo am stadium show yange egenda osookayo so mukisuubire tugenda kugenda mu kifo ekinene twanoonyeza ekinene ekisinga wano nga tekiriiwo. Tulina extras tugenda beera emukono ku Summer Gardens wano babaddewo Galaxy tugenda beera eryantonde mu kisaawe nga 8 September tugenda beera emasaka Maria embalala Maria Flo embalala kwajipu enaku z'omwezi nga 9 September tugenda beera emasaka ku Maria Flo enaku z'omwezi nga 10 September tugenda beera ekyotera mu kisaawe enaku z'omwezi nga 16 tugenda beera Fort Portal Buyinga Stadium ate kati abo bazirya ennaku ziri ez'okucyakala mu December wewaawo nabo tutandise okuorganizinga Buyinga ku Boxing Day. Yes, bibiri. Baganda bange ndi musanyufu okubeera mu maaso gammwe n'okumpa obudde bwammwe ne mwerekereza byonna bye mbadde mugenda okukola. Kyemmanyi muba bize mulina amawulire mangi ge mulina onnoonya naye bwe mufuna akasimu okuva ewange mwanguwa ne mujja musobole okuwongerayo meseji yange. So tuli wano officially okutongoza Kwepicha concert kuba ebaddewo ng'erangibwa era nga mugiraba naye kati leero tugitongoza officially tulina show enaku z'omwezi nga 2 September wano wennyini erugogo ku cricket oval era nga bwe tuzze tubikola kuba sigwe gusoose olyayizo gamba onaako ogenda tuwaabi kimumanyi gravity kyasobola okukola mumanyi nze entertainer asinga ate ekirala nze muyimbi asinga amaanyi right now saawa zino mu Uganda. In fact East Africa sijja gamba Uganda yokka kuba Kwepicha ko kwakuye everywhere. Nze muyimbi asinga amaanyi saawa zino. So tuli wano bategeeza tulina show nga 2 era nga mbakowoola abawagizi bange nkowoola abanyumirwa music we Uganda nkowoola abantu abagala okwemalako ennaku nkowoola abanjagala yaman unlike bali abadde beesiba ku kino ekisaawe ku kintu nga tekiri confirmed sinza vayo ne bagala nina share LUGOGO nga teri paid yaman so nze ngenda okwogera byenjogera bambitegeeza ni musajja wa kigambo kyange yaman
tujja kwaniriza ebibuuzo kimu 2 3 4 5 10 kasabya tebivoola oba ebivoola mulaba nyimiridde yes lindako olaba abo bannamawulire balina nabyo ensobi zaabwe tegera obawadde omukisa babuuzeeyo ebintu byabwe bibaluma baagala otubuuza ne bagala notuyingira mu bulamu bwaffe ng'ate bangi nnyo mukola ensobi mmwe tulina ebintu byammwe bye tumanyi ebintu byammwe bingi nnyo nze waliwo munnamawulire omu yasobya ku mwana ate ne wano waali yadiringa ne kooti omuwala najja naŋŋamba nannyonnyola ng'omuyimbi ow'erinnya nyamba gravity mbeeko kyenkolaki mala okuguza omusango guno sajja mu mawulire era nabasindika ku poliisi ne babimaliriza simanyi ngeri gye byaggwamu era waali wano gayi mulaba bwetu buli wentunula bwetu naye munnange ffe tetujjayo okitegera mulina ensobi zammwe yamaani mugende mu maazi yes n'olwekyo tetubuuza ku famire ogulu kubadde kunnumaaluma weewaawo era kusobola okubaako kyekukola ekirala kuba omuggo guba n'emigaso mingi fonaawo kugulu kuno okunnumaaluma naye in case of any emergency tiketi za sente ntini nnyo tetulinga abayimbi abalala abagira omuwendo ne baguwanika waggulu nze nina audiensi yange nga bwenjimanyi manyi nekyesobola neziri sente bazisobola ennyingi naye ffe tulina ebbeeyi yaffe gwe tutambulira mpola so that buli omu afuna omukisa omutwalo gumu nga bwe gubaddewo ebbanga lyonna kyetwakyusizaamu mu VIP luli yali ya mitwalo 2 leero twayongezaako emitwalo negibeera 3 ku lw'enteekateeka ku bintu bye twayongeddemu kubagenda okubeera mu VIP yesu lwaki twayongeddemu omutwalo gumu ogwo naye tuli ku mutwalo gumu VIP 3 tebo miliyoni 3 yamaani abantu bangi baali bakuba njogere ku Freedom City lwaki wasala ati n'okomawo olugogo gye wakamala okufuba ate gove wa maama omala n'oddayo natandikira ku Freedom City nenjikuba emyaka gyonna nenkyusa ngenda waggulu ate kati oli kwa iPhone 15 Pro Max ate kyekikuza ku Nokia tegeera eyo tuvuddeyo tweyongeddeyo walala okitegeera so siyinza kudda eri ate gye nanafuye ate okitegeera yamaani yes ekansooka enziremu kimu tontwala sipiidi oluyimba olusinza amaanyi kukyanyimba musiki wange lwendaba mbu lukoze nnyo nnyo okwepiica lutrenize mu nsi ez'enjawulo lwamaanyi e Kenya lwamaanyi e Congo lwamaanyi e Nigeria waliwo kafyuta akajja mu challenge bwa TikTok ne lukongera amaanyi so lwe lulimba lwange kalibuuza ekirala ndyansoba era lwaki abaabulwa abantu lwaki bannamawulire wano muliwo 1 2 3 4 5 wandibaddewo omu tegeera lwaki mbeera mulungi omu ye lwaki aba mulungi omu ate bino ebintu byanjawulo audiensi yange neya navyo byanjawulo navyo audiensi ye bebali yensonga lwaki olaba aba awayuba amufayini baani otegeera kati nange nina audiensi eyange bakyali bange bano abagamba nze mwana ffe batunafuya ffe tubonyebonye n'ensi eno abacapati abatunda capati rolekisi boda bigaali batakisi abantu aba asolinga ennyenya abatobye okubeera kye bali mu bulamu so ne navi alina audience yeri yo wagwani what's popping okitegeera so audience zaawukana singa bw'oyogedde okitegeera byawukanira ddala sikiwanza omuntu wange oba asobola otegeera ebintu bya navio oba omuntu wa navio ofaani wa navio asobola otegeera ebintu bya gravity omutujju venues zanjawulo interest fees byanjawulo buli kimu kyanjawulo tegeera so sisuubira mbu waliwo omusango gwe nazizza okukola show ku nnaku z'omwezi 2 nga ne muganda wange navyo alina ku nnaku z'omwezi 2
walolimo obutakkanya bwe twasemberera ne babititiri era nga kyakuleetera okutwala abantu bakutwalamu white